Kaakati wonnyukidde olunaku olwaleero nga poliisi okuva mu kitundu ekya Busoga ey'omambuka mu disitulikiti y'e Kalira etandise enteekateeka ez'okubuuliza akabenje akafiiriddemu omuntu omu mu tawuni kanso Namuyiwa mu disitulikiti eno nga tukitegeddeko nti akabenje kano ekimotoka ky'ebikajjo ki tractor namba UBH M7 kigamba okuba nti kibadde kiva mu bitundu eby'e Namuyiwa nga kyolekera mu disitulikiti y'e Kalira ne kirooka kiremerera omugabo waakyo era okakana nga kyerindegudde ennume y'ekiggo era ebikajjo ne birooka biyiikira omuntu omu kakana nga bw'ati afiiriddewo. Omugenzi tukitegeddeko nti ono ategerekeseeko limu lyokka lya Deriki era nga abatuuze mu kitundu kino aboogezeganyizaamu mukono wa Nabbasa Baata Lerusania bategeezezza nti ono obedde ali mu kulaajana okusobola okuba nga tebamuyamba kyokka nga tebalina ngeri gye basobola okuba nga tebamusika wansi mu bikajjo era nga bagenze okumuggyayo nga waati mufu wajjo. Poliisi etuuse mu kifo kino Bunambiro omulambo gw'omugenzi neegutwala mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu ery'e Kalira okwongera okwekebejjebwa ng'en'okubuuliza ku nsonga eno bwe kukyagenda mu maaso. Babuukireku ye nalemerwa okolaki okubuukaku n'ebikaajo refoose bayiro y'ebikaajo bimugwako ekitegeera ebimugwireku nasigalamuko obulamu aba alimu obulamu aye nga habula buyambi wona bokukuusayo nga tulinasooka kupangula ebikaajo yidde kuziba haigulu kaisi nikyo kireetero ebeeri kutomera baana ne hanka n'owepiki emutomere yena nakola ki nabedde omusaza eyo oluvugiro bituukirawo nti nze waisoba abyali hadde waijimani nitubona twabira okubona ekintu nga kigwa kigwire omulundi gumu afiire Moiza. Nze Ayubu Shafiiko omunene w'omukibuga okusinziira n'omunamu nga tawuni kanso tufunye ekikangabwa oluvannyuma lw'ekitractor namba UBH 170 na Moiza Ero ekubira ekikonko hano mu katale omunamuyiwa tawuni kanso negwanga kitiikire ebikaajo era omwana Moiza ebikaajo bimugwireku nazihira emipiira gisitukire ehangulu. Mu mbeera efaanaganako bw'etyo wonnyukidde olunaku olwaleero nga waliwo abantu 7 abakakasiddwa okuba nti bafiiridde mu kabenje akagudde mu bitundu eby'ebulanga ku luguudo oluva ejjinja okudda Iganga era nga akabenje kano okufiiramu abantu 7 kigamba okuba nti abasinga bonna babadde mu mmotoka ekika kya taxi namba UBP M0B nga kigamba okuba nti eno eremeredde omugobo waayo bwe badde egezaako okuba nga bwetyeyisa neerooka eyambalagana n'ekimotoka ekirala kya Fuso namba UAX 761B era okakana nga abantu 7 zembuyage zikaze engoye. Poliisi etuuse mu kifo kino Bunambiro emirambo gyonna 7 negitwala mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu era Iganga enakavula okwekebejjebwa ng'en'okubuuliza ku nsonga eno bwe kukyagenda maaso. Omusasi wa leediyo eno Menya Medi awogezeganyizaamu ku n'abeerabiddeko n'agamba ng'akabenje kano kagwawo ne bategeeza nti kaguddewo ku ssaawa nga 10 ng'obudde busaasaana era nga bagezezzaako okuba nga bageza okuyoolayoola abamu ku bantu abadde bakyalimu akateetera kyokka nga buteerere bagenze okulaba nga abantu abasinga bonna babadde bakosiddwa byansusu kyokka nga bagenze okubalabalamu ng'abantu 7 bonna baafudde dda. Abamu ku beerabiddeko n'agaabwe boogezeganyizaamu kuno wa leediyo eno ne balooka baako bye batangaazizza. Ninzadi okusinzira bulanga wana akabenje we kabeire kusaawa nga 10 kitundu nga bukya so ni taxi ebereva lwaiganga eyolekera lwa Kampala so ebereva mbalala jabusi yaberetise mata dafuna akabenje dayambalagana ni taxi abantu 7 n'abakafa tana kuve bulanga ne okunola okwo bana ife tufiire kwana mu kabenje taxi engere mufuso abantu bangi bafa. Embeera eno ereetedde n'omwogezi wa poliisi ey'ebidduka mu ggwanga Uganda ng'ono Michael Kananuulu okwogereza ku nsonga eno n'okutangaaza ku nsonga yennyini eviiriddeko akabenje kano okuba nga tikagwawo. Poliisi ey'ebidduka etegeezezza nti okunoonyereza okutonotono okuwaddeko akajja kukolebwe kulambika bulungi nti okuvugisa ekimama kyekiviiriddeko akabenje kano okugwawo era ng'ono ategeezezza nti ayagala bagoba b'ebidduka bonna okusobola okuvuga n'obwegendereza naddala mu biseera bino eby'ennaku enkulu bye tuyingiramu ng'abantu aba bulijjo bangi bongedde okuba nga beeyiwa ku nguudo abagenda naddala mu byalo okubanga biba tebakuze ennaku enkulu. Michael Kananuula asinzidde mu lukiiko olw'abamawulire olutuuziddwa ku kitebe kya poliisi enaggulo mu Kampala n'alooka baako byatangaazizza. Saabadde ssaawa 10 ez'okumakya era akabenje kano kabaddemu emmotoka 2 zino zamanyiddwa nga emunga ya UBP 10 eno nga ya kika kya Toyota Hiace oba kiyite kamunye n'emmotoka eya UAX 761B eno nga ya kika kya Toyota Fuso Fighter. Akabenje kano kaguddewo olw'oyo omugoba ow'emmotoka eya kamunye bwe yabadde agezaako okuyisa emmotoka endala